Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yezu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa Yezu ng'ensulo ey'obusaasizi bwaffe, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa Yezu ng'ensulo ey'obusaasizi bwaffe, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa Yezu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe, nkwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri, omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana we, ali omu yekka, ye Mukama waffe, eyali mu lubuto ku lwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maariya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde eggwaddyo gwa Katonda Paatiri, omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Eklezia Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagala ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe, Yezu Kristo, okukuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagala ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe, Yezu Kristo, okukuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu,
tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagala ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe, Yezu Kristo, okukuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagala ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe, Yezu Kristo, okukuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagala ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe, Yezu Kristo, okukuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna.
olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, Ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, Ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, Ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, Ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, Ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, Ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina.